Empaka z'Oluganda Kasameme 223 Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere enzazitudde mitambo era nga nziza okusoya abasajja ba Kabaka ababiri n'omuzaana wa Kabaka nga bano bakiikiridde amasaza ga Buganda ga Nansangwa okuli Kyaddondo, Busiro ne Mawokota. Olwaleero ndina omulangira Kabiswa Kayemba Kiwujjo okuva Enkokonje Lukyagwe era ng'akiikiridde Busiro. Mulangira oteredde bulungi, njagala oyanukule kino. Olumbe balwabya n'ekizimba nakyo bakyabya. Bwe kiba bwe kityo njagala ombuulire ekikolwa ekirala ekikolebwa ku lumbe nga n'ekizimba bakikola. Olumbe balwabya n'ekizimba bakyabya. Kati waliwo n'ekikolwa ekirala ekifaanagana kye bakola ku lumbe ng'era bakikola ne ku kizimba. Kikolwa kyekyo. Olumbe balwabya n'ekizimba bakyabya. Kati kikolwa ekirala ekizimba ekizimba ekirala bagamye ekirala ekigambo ekirala nga kigatalumbe ne kigaana towampanya ng'atatte mukago. Olumbe ekibuuzo ng'ekyo bw'okiwulira olumbe balwabiriza era ng'ekikolwa ky'okwabiriza olumbe kwe kubanga waliwo enkaayana mu bifo bibiri ewatuufu we lulyabizibwa. Kati ne basalawo ne balwabizaako awamu ewala ne badda okwabirizaawo. N'ekizimba bakyabiriza ng'okwabiriza ekizimba kwe kukinyiga n'ekitaggwaamu masira. Asigadde nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, empaka z'Oluganda Kasameme 223 anaatudduukirira ku nsonga y'ebirabo oyita Kasaraba 256 751 476 oba Kasaraba 256 788 461 228.